SMX oli mutini yongezako katini baseline ngantini jikubise gono fefe busiwo anti bakaisa ka fefe busiko alongside the SMX ya man ya galo wo ya gale ne X and ne SMX po embeera bwetwe yatandise akatambi katulaga emotoka eyavudde eri wagulu omwabadde omuyimbi Alien Skin najja wali twalabye ng'emotoka ekonebwa naye yavudde yatomedde yavuddewa awo emotoka mwe mwabadde omuyimbi najja n'akoona emotoka egambe okuba nti y'omutegesi w'ebivulu BAJJO naye mu kaseera ako teyabadde mu motoka eyo naddako emabega naddamu n'agikoona omulundi ogwokubiri ekikolimu ogwana ogwo ogumwe gutunuliranga sitaani Katonda agenda guteekako ekikolimu buli maziga gegabiza abantu buli muntu akayola ogubiza ogwo mukatambulu Katonda yagenda okugusasula Mukama atuyambe ne gugwa nga ne Desemba tannatuuka teguwadde nga gwasama ngenda kugwa January ngenda kugwa nyoko Mukama atuyambe n'akusula kiseraani gwe Mukama Katonda gy'oli Yesu n'akusinzanga Yesu oli w'amaanyi. Akatambi akatuufu akalaga exactly ki ekyabaddewo ku mbeera eyabaddewo nga emmotoka ya Alien Skin bagikuba amasasi oluvannyuma lw'emmotoka Alien Skin gye yabaddemu okutomera wishi emmotoka ya BAJJO n'agitomera n'egomagoma ku side emu ki exactly ekyabaddewo n'obutambi obuze butambuzibwa nkuleetedde akatambi akatuufu nanga kano kavudde ku CCTV kamera ez'ekifo ekyo before twazibidde olunaku lw'eggulo ng'akatambi akali mu kubeera nga katambuzibwa tandikira wakati nga tetwalabye exactly waje byatandikidde kanyo kenkuletedde inabiranga nkakuzanyira okuva gye katandikira paka gye kagwera osobole okulaba exactly ekyabaddewo nawa exactly gye byatandikidde na mbeera ki eyaleeteddewo ensasagge eno okubeera nga batuusa ku kino emmotoka Alien Skin gye yabaddemu okubeera nga agenda atomere eya BAJJO abamu bagamba byatandikidde walabe twasoose kulaba zonna side nzikuleetedde ya Alien Skin neyeeno nkuleeterere n'ebigambo Alien Skin byabadde yakamala okubeera nga ayogera ku Bobi Wine bwasooka atunde emmotoka ennyumba ye ey'emagere atunde ne One Love Beach atunde n'ettaka ly'ebusaabala alyoka azimbemu essomero be erya UPE nga lya bwereere awo ajja tegeera mu ddala kituufu Bobi Wine ali mu struggle naye bifo ebyo nga ye ali bulungi nga basigadde babonaabona bali mu struggle ye tajja kubeera nga abikkiriza byonna mbikuleetedde mbikompilings ne mbikuleetera wane osobola okubeera nga obyerabirako neera kambikuteereko naye nga sinabeera nga mbikuteerako nsooka kwebaza gwe subscribing edda nti webale nnyo webale ennyonyi ddala naate nakubeera nga subscribing oningene ku notification bell eyo ebisigadde obitulekere yene embeera nga weyabadde embeera bwetwe yatandise akatambi katulaga emotoka eyavudde eri wagulu omwabadde omuyimbi Alien Skin najja wali twalabye ng'emotoka ekonebwa naye yavudde yatomedde yavuddewa awo emotoka mwe mwabadde omuyimbi najja n'akoona emotoka egambe okuba nti y'omutegesi w'ebivulu BAJJO naye mu kaseera ako teyabadde mu motoka eyo naddako emabega naddamu n'agikoona omulundi ogwokubiri neyeesenda abalabye akatambi akagenda mu maaso ku social media muyinza okuba nga temwalabye embeera eno weyatandikidde oli asikaali oli gw'olengera awo yavuddeyo n'akuba emipiira egy'emmotoka eyo amasasi kulabika nti bagiyimiriza akavuyo katandikidde awo okulabika nti embeera nga bwagirabye ku mutimbagano naawe agirabye essaawa zino emmotoka yagiddemu abantu abawera asikaali yagezako okulwana okulabika nti omukulu ono taddamu kukoona ate mulundi gwakubiri n'akuba amasasi mu mpiira gy'emmotoka oli gw'olengera saidi wano ye omutegesi w'ebivulu BAJJO wano ku ludda luno ku motoka emmotoka eyabadde wano egambibwa okuba nti emmotoka ye weewaawo so embeera bwetwe yabadde okusinzira katambi nga bwe katulaga abataafunye katambi katuufu kennyini ku mbeera eyabadde mu kifo kino ababadde bafuna ebiri ku social media naye emmotoka we yagidde awo neekoona omulundi ogusooka neekoona ogwokubiri kati wali saidi wali we mulaba abalabye akatambi mwatandikidde okulaba so kamera zino zitulambika bulungi n'okutulaga ekituufu ekyagenze mu maaso olunaku olw'eggulo abantu natandika okukungaana mu kifo kino okulaba embeera nga bwe yabadde ababadde mu motoka ekwe kuvaayo omuyimbi Alien Skin yoli wagulu n'ekibinja kye yazze mu motoka okusinziira ku balabi ababadde mu kifo kino situmanyi kyebayinza kuba nga batulambika bulungi naye nanja Akomedde Duka ensobiza mutuzimanye twala kubasanguza mwana walemeza mutano bobo ali muswago
kalikola boti Bobi Wine baba struggle ntufa asoka kule bwati kati asoka nyumba ya mageraji tundi adde kulevo yaba bamuyomberako wategedde ate sente okukakaza mbono sente azitunza ali mu struggle taziterese abeko kyazikola munga kyabwerere eiza zimboba akasomero nga kayo bi kubwerere manzi notagenda kusolozaamu neka mocha batundewo ne bichi agitunde akola bintu nga byabwere baseta azikasuke mu paka kati deni adde mu struggle ntufu kunga jangola bise bilionia ali mu struggle bilionia kati struggle ngachi Tele mugagabanira munafu. Dawo. Goboka nyambera mbi fembere bitwagirwa izo tujivaako. Bobe mbere mbijokani wasaka ne byo nebijjo. Kutumambera nafe yafe tujikwa tujikudizinze. Sitogoya ngo mujitwale. Nene yiwadi. Ngokoze na ibura bo bagenze mu parking koze motoka. O parking ya BAJJO kati ya BAJJO rwabarabi asose n'abakoroka akavuyo ngati ngaseno video je murabye abakoze kaka byakasose naye babiri codinze n'abakuba spray kati nayi n'abakuba spray n'abashanga munda n'abakuba spray yona nejura motoka kati nibatandika akavuyo batandise omukwa ne badda wabwere still na Adamu na playing spray bakuba spray means obo ino okuvuga ngato nzere chairman ani president wa TikTok leka nsale mu kwekirimi omwana tubadde ku live omwana abadde yatugambye alien skin abadde waka nafune simu emukubidde ne bamugamba waliyo omulimo wano jango yogere n'omugagga alien skin navuga emotoka nagenda we agenze natuke ne bamugamba bano be bagaga nga bamulaga BAJJO ne Abitex nagamba nze bano tugira nabo kati alien skin wabadde agezako kuvuga emotoka awona te recordinga alien skin wabadde agezako kuvuga emotoka ya Kafulumye BAJJO namuchiki emotoka mu maaso ibula kwe kufuruma mu motoka okugamba BAJJO tobotike emotoka mu maaso tukoze eki tebante tugiringa namwe tugenda Olutalo rutandikidde ne babadde tebagenze koza motoka tuwoza call Edinda ko kankubulireze che ibura kyayogedde oba ekiriwo ko right now kwanza ndi ku ground ne sawa gino jenva ne full figure na askari akwatiddwa era tugenda kola obutawera ne BAJJO akwatibwe kubanga ekintu kye bayita amasasi temukiita mayinja ate temukiita netira president kambuzo nawe soko sirike antireka kubuza mu kino kintu kimu kyoka president kukomyawo kati bukomya linda ko tuwulira omuntu ali ku ground maleyo sagala kunjogereramu linda ko maleyo ja kwogera okiraba ekintu kye bayita amasasi sagala mugayite nti miggo oba mayinja BAJJO badagamba kuba bali kutuko kwagamba kuba ku magulu kuba emipiira okiraba eno Uganda je tuli mu which Uganda eno abantu nibanga balwanye bekubye emiggo ne bekubye ebyaddala tebayina right efulumya amasasi ekyo kankikubulire ne bakuba amasasi ate ne batakomoko ne bakwata ate be bakubye ne babateeka munda bakubye spray tebayabala baje balaga babakoze kakavye bakubye amasasi ate ne batakomoko ne babateeka munda nasikari nasigala wabweru nga ayina okiraba BAJJO ali wabweru atoye order anakamandinga ali wabweru ali kulya butaala BAJJO alina okukwatibwa asikari akwatiddwa ali munda twali twakafuna video eya Gaddafi nekiseka nga bagamba bagenda kutaliya niskin era abasinga twakola mu gundi nga twekayirira ne mutakifaako kaka ekikolimo ogwana ogwo oguma gutunuliranga sitaani Katonda agenda guteekako ekikolimo buli maziga gegabiza abantu buli muntu akayola ogubiza ogwo mukatambulu Katonda yagenda okugusasasula Mukama atuyambye ne gugwa nga ne December tannatuuka tegubadde nga gwasama ngenda kugwa January ngenda kugwa nyoko Mukama atuyambye n'akusula kisiraani gwe Mukama Katonda gy'oli Yesu n'akusinzanga Yesu oli w'amaanyi osudde ekibwa ekyo tekikyafuna bantu ate hoyimala kwaba NRM 1500 kati baze mu kagadeni kapoloti kali 10 ku 10 ngenda kwaja kabisomesa abantu ba radio Mukama yatuyambye ogwana ogwo ne gugwa Mukama yatuyambye gomanya muntu w'omutima mubi nga public yafula omuntu omulungi embweyo yakajana yalinga kati ye kabaka buli kimwagala bukyajagala fuga industry ali okumanya gusiru kati kanzika kana obusungu bunnuma gwandi bade gumanya bakipulya ne gumanya nti media yejjo okumbezaawo ba promoter be bantegeka Katonda tazanyirwako Bobi Wine nagira kumanyige ne gutu wa respect ne gulyawo kati gwatandise n'okuleta ekimotoka kyegakweka mu okusasamaza tekukyajja luli gwate kutambula n'ogwo gumotoka okumanya gwagwa gwatandise n'okutambula n'ekimotoka
Ashagera. Gomanyo omuntu ajja mu kamera ne yefuna ati mulungi nga mubi. Mukama oyo mwana yagudde tali promoter agenda kudda mu gupangisa. Kati ebukwirisho yasaze buli akipangisa abeera maziga kiringa eri group yebonezibwe kijjo kiyimba olumuta kitosobola kusikirizibwa kudda mu kukiraba. Naye kati mateka tusomesa abantu ku radio. Okusajja gufuuse guzibu mu kibuga ekibuga kyonna kiri ku okusajja Katonda yakusudde ali kati daba Katonda bwaguvaamu ne gumanyira Bobi Wine mu kamakaago. Okumanya bikadama bino bikyuka mangu. Bikadama bino bisiru. Kale kati ndaba bikadama ebivuma Bobi Wine. Ebisiru bino. Ne tunula bikadama Katonda yabiroga. Oba supamu zibikwata ku bongo engejje bitegatta. Ne Katonda banga yabifura bisiru. Okusajja gufuuse era dala alien. Afuuse muzibu ekibuga kyonna kiri ku. Tebifulanga ku sente. Tebimanyi mutima gwa bibi guli gwa agent gwa sitani tamanyi guli gwa agent bagutuma kuchankana nyansi ku promotinga sitani nebina mahali entasobya mbajoli kati nzo mvume enveeko chimbwa mmwe gomanyito kugwana kubinyo sabula ogogwana kubinyo kamala somesa abantu ndi mulokole kakati kuno ogubizi gumanyira ogubizi kusigenda kuvaako naawe ogubizi gumanyira n'ababiti babano bakaaba n'ababuulire kadima bajja gamaze nguwalana babuulire kakati bwowulira amaziga g'abantu abo nga kikadama kiri kuno kyasema owulira amaziga ago eddogosita yajjamu ekoyogera BAJJO somesa eggwanga kakati bwe mutulekedde otono lw'ogubizi gubadde gwalya space ya Bobi Wine ku internet muli eyo mwebase bagusindika kusitula Bobi mwebase muli ne Bobi yanga bwalya tewali asobola mulekera waazi yonna ssebo kakati okusajja gubadde gukoze ne kaluti yago nga batandise gukiririzaamu nga engeri yegulina amaanyi g'emagomba aga sitaani kati bikadama gwabiwunza gwabiteekamu emizimu babadde batandise okugusinza Lucifer nga bagusinza sinza ngenge hali ya ngenge nga gonna gukoze ekidini kyago kati nze Yesu yampa amaanyi okumenya ogudini ogenda gumenya wanu maani naye munagenda munane mundeka ujja kumenya ekidini ekyo kuba nina amaanyi ga Katonda agamenya ebidini bya sitaani nze nina amaanyi nina amafuta agaveewo Katonda ngenda kumenya ekidini ekyo nyimira musaayi gwa Yesu ogwo guvubuka